بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه أستعين على أمور الدين والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala abongezezza nga tukyalimu abo abassa ku mwaliiro guno gw'ensi bangi abasuze wansi w'ettaka ababadde abalwadde n'abatali balwadde abafunye accidents ez'enjawulo n'abafudde ebikutuko ekyo kituwa ekyokubeera nga buli kiseera twetegeka olaba kya buvunaanyizibwa kikulu buli w'obuwungeezi okwebaza Allah asazeewo ne buwungeera ng'okyali mulamu ate bwe tuli batuva ku nsi kuno omuntu aligenda okusisimuka ng'ali mu ntaana ati obulamu bwo bw'olina bwe tulina tubukozese okulaba nga tulongoosa okulaba nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala bino byonna bye tulaba ku nsi sampo za akhira origini eri ku akhira buli kyolaba ku nsi abantu bawangalira mu bulamu buno mu bulumi awamu ne bawangalira mu ssanyu wakadhalika fi l-akhira ne ku akhira walibeerayo abali mu masanyu walibeerayo abali mu bulumi ng'era bolaba ku nsi kuno obulumi bwanjawulo buli omu bwayitamu ne ku akhira bwe kiriba olw'ensonga eyo tukole emirimu emirungi eginaatuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala ate era twetegekera olunaku olw'okubeera nti tugenda kumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nyongera kubakubiriza kukola bintu ebiyambako eddiini yaffe n'okusigalawo bye tusobola okuyitamu ng'abasiraamu okwekulaakulanya mu kuggyayo ekifaananyi ky'obusiraamu n'okulaba nga eddiini yaffe erina ebintu bingi ebisobola okusigalawo nga bigiyamba mu nsonga ezo eziriwo olwaleero ensonga y'okufuna ekisulo eky'abaana abatalina mwasirizi abaana abo abato be mulaba abantu bali ababakwata ne babatwala mu ebyo ebifo bye bayita zi babies home babateekamu enzikiriza zaabwe ate omwana omuto buli kyomuteekamu kyekipiikingibwa mu bulamu bwe ati abasiraamu balina okufuna nga balina ebintu ebyo bwe basobola okukuumira abaana baffe ab'obusiraamu olaba nga tebataayaaya n'olw'ensonga eyo mbakubiriza muyambeeko musapootinga ekifo ekyo kigende mu maaso kyokulaba nti tulina ekifo awali abaana abato bwe bakuŋŋaanyibwa kiyambeko okugulibwa ettaka lyagulibwa naye kati tunoonya okulaba nga kizimbibwa n'olw'ensonga eyo mbakubiriza okwetaba mu pulogulaamu ezo ziyambeko kize kitukubirizibwa buli mwaka ate ng'ebikikolebwamu tulaba nti bigenda mu maaso n'olw'ensonga eyo nja kubasaba tubeere nti twetaba mu kulaba nti ekifo ekyo nga ffe abasiraamu nga tukikulaakulanya olunaku olwaleero biidhinillah tugenda kwogera ku akbar ma yukriku ahli l-iman wa ahli l-ihsan waliwo ensonga nnene eyeraliikiriza buli mukkiriza yenna ne bw'oba olongoosa otya ne bw'oba osaala otya teri yagiwulira omutima gwe ne guteekanga
نقطت وهو مصيرهم بعد خروجهم من هذه الدنيا bwebudiro bw'omuntu gy'alaga oluvannyuma lw'okuva ku mwaliro guno gw'ensi teriyo nnyumba ndala yeeraliikiriza abantu kusulamu oluvannyuma lw'okuva ku duniya ng'ennyumba ya kaburi. hatta ahlul iman n'abantu abakkiriza bakola emirimu emirungi yuqlikuuna indama yatafakkaruna fi hadhihi ad-dar beeraliikirira buli balowooza ku kifo ekyo ennyumba eyo tesosola tewanda muntu yenna omuntu newabeera ku duniya kuno n'amampa ati agafaanagana gatya awo wegaggweeraawo omuntu newabeera n'amaanyi ag'enkana gatya mu duniya awo wansi awo wegakoma ne gamuggwamu naye bw'onoobeera ku duniya kuno n'owandula ebigambo ebyenkana bitya awo wagenda kusirisa abantu balijja ng'oli mu nnyumba eyo nga tosobola nakubaanukula ne bwe bakulinnyako enkuba ne bweritonnya nekuyitamu mukoka emiti we bali kuziika emirandire ne gikuyitamu tolina bw'ogenda kugamba ekifo ekyo kifo si kyangu kyeraliikiriza buli muntu yenna. Olwaleero njagala twogereko asbab almunjiya min adhabi alqabri oluvannyuma lw'okunnyonnyola asbaabu husnul khatima ensonga ezituwa enkomerero ennungi kubanga oli bw'ava ku nsi alagaawo twagala twogere asbaabu almunjiya min adhabi alqabri ensonga eziwonya omuntu ebibonerezo eby'omu kaburi oba okuwona kw'omuntu ng'atuuse mu kifo ekyo ekya kaburi. bw'obuddiro bwaffe oluvannyuma lw'edduniya eno ey'ekiseera ate ng'akaseera akali awo kawanvu. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu idha waqafa ala kabri baka bwe yayimiriranga kaburi yakaabanga amaziga hatta yabulla lihiyatahu n'ekirevu ne kituuka n'okubeera nga kitoba olw'okukaaba amaziga. naye ne bamugamba nti tadhakkaru aljanna wannaari fala tabki wa tabki min hadha bwe boogera ku jjana n'omuliro tokaaba naye ate bwe boogera kabuli okaaba amaziga. n'agamba nti nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alqabru awwalu manazilu al-akhira kabuli kyekifo ekisooka mu bifo bya akhira. fa in yanju minha fama ba'dahu aisaru minhu aliwona ekifo ekyo kassa balikuteeka awo n'owonawo ebigenda okuddako biriba byangu era omuntu aliba amaze okulaba nti gy'alaga waki walungi. fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu ataliwona kifo ekyo kitegeeza ekigenda okuddako ashaddu minhu kiki kinene. n'olw'ensonga eyo baganda bange kyenjagala twogereko yennyumba eyo ey'entiisa ennyumba eya bwannamunigina ennyumba etamanyaani esirisa buli muntu yenna ekkakkanya buli muntu yenna. era omuntu bw'atunulamu bw'ati alabira ddala nga Allah mwenkanya naddala Allah senga akuwa n'ofumiitiriza kufa okufa kwajjayo ekitendo kya Allah eky'obwenkanya ddala. omugagga bakabaka abantu abayita ab'ekitalo bonna ne tufundikira nga tuli wansi awo omwana omuto ffenna tufundikira tukoze ki kakati okufa bye bimu ebyalaga
obwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwalina. Nsonga ki omuntu zayinza okukola n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwonya ebibonerezo by'omu kabuli? Nsonga esookera ddala addu'a wa ta'awudhu billahi minhu, okusaba Allah okwekingiriza ebibonerezo by'omu kabuli. Beera mu basaba ennyo Allah, weekingirize Allah akutaase. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza edduwa gye tusembyayo naddala nga tuli mu tahiyatu, egaa nti Allahumma inna a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri. Ay Allah, nsaba onkingirize omponye ebibonerezo bya jahannam, ate onkingirize ebibonerezo bya kabri. Olina kuyitiriza kusaba Allah akingirize. Edduwa abatukulembera abalongoofu bagisabanga nnyo Allah ne beekingiriza ebintu bina mu swala, era tebaavanga mu swala okujjako nga babyekingiriza. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Aruba kalimati, bigambo biri bina naye bikulu bizito, ate nga ffenna oluvannyuma lw'edduniya eno oyigganya bantu, otemula bantu, oliisa abantu akakanja, weekola ki ebitasaana byonna olaga awo. Awo teri agenda kusukka waawo. Naye bw'otunuuliramu n'osiriikirira obunene bw'ekifo ekyo n'obuzito bwakyo n'obukalu bwo, omuntu bamujja mu nnyumba matiribona, muli tiles, muli kiki, asula mu mataala, ne batwala eyo mu bitooke ne baleka eyo. Amataala g'eyo si kirala gwe mulimu guno olwaleero gwe tuliko oguswala. Nyweza nnyo esswala, nywerera nnyo ku swala obulamu bwo. Kwata esswala ogikuume butiribiri mu biseera byayo okuwona ekifo ekyo. Ekyokubiri kyolina okulaba nga onyweza oluvannyuma lw'okusaba Allah kingirize kabuli, kwe kunywerera ku tawhidi ddala, okwawula Allah. Banayi tawhidi kitegeeza kwewala shiriki na byonna ebirimu okukontana ebigattibwa ku Allah, muli okusamira, onaayalula balongo, onaasaba bafu, noyeesibye yirizi ezimuleetera emikisa n'abaddagala, naye tawhidi okwawula Allah. Omuntu nga yakatuukisibwa mu kabuli, ebibuuzo ebigenda okumusookebwa okumubuuza byakwawula Allah tawhidi. Man rabbuk? Omuntu bw'abeera ku duniya kuno n'alaba omuntu ayambadde enkofiira n'ekkanzu, oluusi alina n'ekirevu, asobola omubuuza nti oli musiraamu? Kizibu okubuuza omuntu kati nga wano Masini oga oli musiraamu, kitegeeza buli azze wano muki. Naye bw'olituuka mu kabuli, ne bw'olituukayo ng'olina sigida, ne bw'olituukayo nga balaba ekirevu kwekiri, bagenda kukubuuza kibuuzo kya tawhid. Man rabbuka, ma diinuka, man nabiyuka. Ebyo n'ebibuuzo bikwatagana ku aqiida, ku nzikiriza tawhid. Bw'oba oyagala okuwona ebibonerezo eby'omu kabuli, va ku shiriki, va mu by'okusamira byonna ebikontana ne Allah, onyweze tawhid, okwawulani, okwawula Allah. Era aliyita ebibuuzo ebyo fama ba'dahu aisar, ebigenda okuddira bigenda kumwanguyira. Ate omuntu alowooza nti olutuuka mu kabuli ne bamubuuza man rabbuka, nti simanyi, nti kale tugenze. Time, it will take time. Abantu abamu bamazeeyo emyaka n'emyaka
bababuuza ebibuuzo nga bali ku kibuuzo eki myaka 3 ali mu ntaana akyali ku kibuuzo kitya kimu. Tolowooza nti bino nti nga olaba omuntu atudde mu pepa atula bigezo bya P7 senior 4 atunudde mu bibuuzo nti bimulemye nti abannayize mbawadde olupapula nfulumye. Kale tunyweze nnyo okwawula Allah. Buli muntu yenna gwolaba mweraliikirireko, yenna gwolaba nga ataliimu tawhid. Bakadde baffe bangi bali mu byakusamira, baganda baffe n'obalaba nga be basuubira mbu baliko empewo z'ekika, emizimu be gikwata ne giboogererako obulamu bwabwe buli mu shiriki. Oyo mweraliikirirengako nnyo, bw'afiira ku mbeera eyo talina kirala. Miranga na biwoobe mu kabuli. Afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin. Mulowooza Allah asobola okufuula yenkanyenkanya abantu ababadde bamwawula n'abo abatamwawula? Naye ensonga ey'okubiri okutuwonya kabuli kwawulani Allah. Nyumba eyo yantiisa, ya bwannamunigina, nyumba ya kizikiza, nyumba ya biwuka. Ne bakuteekayo ebiwuka ne bikuyita mu nnyindo ne bikutambulirako ne bikintu kyonna. Kubanga omuntu bw'afa aba afudde. Kyova olaba buli Allah kye yateeka ku sisitimu y'omuntu kirina amakulu. Omukka guno gwe mulaba oguyita mu nnyindo gwe tussa oxygen oyo alina omulimu munene, agoba ebintu bingi. Omuntu asobola okusula awo ebweru nga mulamu ne watabaawo kiwuka kimusemberedde. Hatta n'embwa okujja waali emala kuboggolera eri erengedde omuki omuntu. Lwaki? omukka ogwo gulina message. Muntu asula awo ebweru ne bukya teri basula bweru. N'otamusanga ng'ebisaanyi bimuyingidde oba ebiyenje bimuyingidde mu matu, mu nnyindo. Naye omuntu bw'ateebwawo nti afudde, tomanya buli kiwuka kyonna gye kikola ki ekiva. Bino omusanga bimutambulirako, bimuyingidde mu kamwa, mu nnyindo, mu matu, sowera zinyooka, azimbye, akyuse. Akati gwe kubamu ekifaananyi omuntu ng'ali mu kabuli. Waliwo ekiwuka ekigenda omutya bwe guli bamusota kyawo n'omuntu munnaaye. Naye Allah wano ng'okyali mulamu, bingi byasobola okuwugula olw'ekitiibwa kyo. Naye bw'omala okufa bwe paba, buli kintu kyonna kigenda kukwambala. N'olw'ensonga eyo baganda bange tunyweze tawhid. Okwawulani ensonga ezigenda okuwonya kufiira ku tawhidi, n'ofa nga weesembye obushiriku, weegaana obushiriku leero osobole okuwona ebibonerezo by'omu kabuli. Naye bw'onoofiira ku mbeera eyo ey'ensaasi ey'okusamira, wuuyo aliko empewo z'ekika, oyo aliko ebyaffe, miranga na biwoobe. Olaba mumanyi omu ayitibwa Yahya bin Ma'adh yagaa nti al-uqalaa'u thalatha, abantu b'amagezi ba miteeko eki be bayita abo ab'amagezi. Kasita ebyo Allah abikuwa fa anta min ashaabi al-uqulu as-salima, olimu abo Allah be yawa amagezi. Kasita ebyo Allah abikuwa, so si bino nti oyo mwana asaza yafuna 10 ku 10. Oyo gwolaba mukugu mu bya tekinologi, mugezi oyo musayansa. Al-uqalaa'u thalatha, abamagezi aba Katonda wakuteekamu abo abasatu. Asookera ddala man bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Kasita Allah kuyambako ne weeyambako n'ozimba kabuli eyo, ennyumba eyo ey'ensonda ennya erimu akasenge ak'okwebakira ku lubiriizi, n'ozimba kabuli eyo nga tonnakayingira, n'osaala, n'osiiba, n'osaddaaka, n'oyawula Allah, oba w'amagezi. Abo be b'amagezi.
kasita azimba kabuli nga tannagiyingira ate wonomala ogiyingira onosaala eyo teri basaala eyo teri basiiba bejjusa bwejjusa musajja omu ahadu salihin omu ku balongoofu yayagala abuulirire munne n'amukwata n'amutwala awali entaana n'amugaa nti oba kubeera mu kifo ky'abano bano abali mu ntaana kikye waalyegombye okole senga bakuzza naga naalyegombye okusaala okusiiba okukola emirimu emirungi n'amugaa nti alana fa'mal kakati tandika obikola nga tonnatuuka mu bano abagenda okwegomba obwegombi mukabuli tojja kusaala mukabuli tojja kusiiba siiba kati saala kati weefeeko kati naye owamagezi asooka yazimba kabuli nga tannagiyingira ate ffe tuli ku mayumba ag'ensi emizimbo gy'ensi gye tuliko twazimba apartment azimbye ez'abapangisa ayingidde mu nyumba ali mu mortgage looni ya myaka 8 kyokka ate ye alina 6 naye ebbanja agenda lisasula emyaka 7 ayagala kuwangaala emeka oyo 6 plus 70 100 ameka 3 bwajja nakufa n'abazzukulu basasula ebbanja tulimu ebyo bye tuzimba olinaga nalesi nazimbye ennyumba buli kyonna ekiriko buli fani kyaliko namujje China kabuli yagizimbye atyo oyo okusula obubisi kibi naye gyogenda okubeera akaseera akawanvu ozimbyeyo gye bagenda okukuleka ng'oliyo bw'omu otaddeyo ki zakatawa wabula agandeese fanica yenna kuva Hong Kong n'eminyolo n'emisumaali n'ekitanda n'omufaliso kabuli ataddeyo ki nezakata giwa naye yagamba asooka man bana kabrahu qabla yadkhulahu yazimba kabuli nga tannagiyingira owokubiri man arda khalikahu qabla an yalqaahu yo yasimisa Allah we nga tannamusisinkana asisinkana Allah we asimisa Allah we nga tannamusisinkana kola olwaleero ng'osimisa Allah nga tonnaba kumusinkana faman kana yarju liqaa rabbihi faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbihi ahada yenna alina hope tiagenda kusinkana Allah akole emirimu emirungi falyamal amalan salihan kola emirimu emirungi togeza ne kabutanda n'ogenda mu ssabo n'ogenda mu shiriki bulwadde n'ebukuluma bwavu n'ebunakugoya butya ne bwofuna ebigezo ebifaanana bitya togendanga mu shiriki saba Allah yekka naye omuntu asiimisa Allah we nga tannamusisinkana buli kyokola emirimu emirungi gino noonya Allah kusiima nsaddaaka noonya Allah kunsiima nsaala nsaba Allah nsiime nyamba abanaku nsaba Allah nsiime nkola kino nsaba Allah nsiime kulaani gy'osoma Allah munoonye mukusiima naye man arda asiimisa omulezi we nga tannaba kumusinkana Yahya bun Ma'abi yagaa nti haadha min al uqala oyo ali mbagezi owokusatu man taraka dunya ye muntu aleka dunya qabla an tatrukahu ge dunya tennamuleka buli wova ku dunya nga tennakuleka kiki baali bategeeza okuleka dunya nga tennakuleka katonnafa abantu dunya yabaleka dda mulimu n'abalamu nga dunya yabaleka dda nga bye baliika dunya yabatadda muwoze enkulu tenywa nga nebyemwepatiikako si bya myaka gyammwe mulimu ensibe yaleka tegerekisi oli yafa dda
Dunia ya muwandula dda nemuteeka eyo. Kati waliwo asobola okuwandiikira Idi Amin Dada ebbaluwa ajje ku mukolo gw'eggwanga? Lwaki? Dunia yamutadde. Bannaye tuleke dunia nga tennatuleka. Noleka amazambi, noleka obwononefu, noleka okunakuwaza abantu. Dunia gite. Waliwo ekiseera lwegenda okukuta. Ne bw'oliba oli mulamu ng'eddunia yakutadda byonna weekakaatikako bwekakaati. Bakulaba okubye n'ekikalu aga muzeeyi oba alagawa. Nga n'ennyambala yennyini tefiiti nga mubaliwo. Bantu eddunia yakuvaako dda. Tegerekisi. Kale ebigambo ebyo bisatu Yahya ibn Mu'adhi yabiraba nti omuntu bw'abeera nabyo ayitibwa mu bantu abagezi. Azimba kabuli nga tannagiyingira, akola emirimu egisiimisa Allah nga tannaba musinkana, owokusatu yaleka eddunia nga tennamuleka, n'agita aga ekyo nkitadde lillah, vudde ku dunia kyo nkitadde. Kale ensonga ey'okubiri gye mbaddeko mu nsonga ezitoonya ebibonerezo mu kabuli, at-tawhidi, okwawulani kwawula Allah tukunywezi. Kigambo tawhidi abantu abasinga bakyogera bwogezi, abatawhidi. Tawhidi kitegeeza bugazi bwa kutegeera Allah, kumwawula, tolina kyokola kitali ekyo Allah kye yalagira. Oyawula Allah, tokola shiriki, okyawa bannannyini shiriki. Naye olwaleero ate osanga ne bamaseeka abamu nga bw'oyogera ku shiriki banyiiga. Famire zaffe mumanyi zirimu abantu ab'enjawulo, muvumirira ebintu ebyo. Kaakati babiwaane buwaanyi, mutye Allah. Allah ajja babuuza, olina kutya Allah? Ebyokugira abantu famire zirimu abantu, yes zirimu abantu, era kyekyateesaawo okwawula Allah, bantu bategeere Allah bamwawule. So si bontu boogera ku masabo olinaga nti lwaki mwogera ku masabo nga ne famire zammwe zirimu abalina amasabo? Tekitegeeza nti abantu bwe bakola ekintu tebakikola ki? Tebakyogerako. Oba ne maama we ye musamize Ibrahimu, taata we yali mubazi w'amasanamu, simanyi eyo yamusinga kulwanyisa shiriki. Ibrahimu nabbi wa Allah yagenda n'ewa kitaawe Azar, yali agabajja abantu ne bagatwala ne bagasinza, n'amukowoola dda eri tawhidi. Yaleka oli ku bya famire, naye Ibrahimu nabbi wa Allah yasinga okukowoola abantu, era Allah n'amusiima n'amufuula mukwano. Kale ensonga ey'okubiri, ensonga ya tawhidi mugitwale nti nkulu. Nsonga endala olwaleero yesembayo qiraatu suratul mulk, okusoma suratul mulk. Abamu twagikazaako tabaraka, naye suratul mulk ay hifdhuha wal mubadaratu ila fahmiha, okugikwata n'okugitegeera amakulu agagirimu n'okugisomanga. Nti yalibadde essuula eyo asuubira okuyingira kabuli ng'agimanyi, agisoma amanyi n'amakulu agagirimu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abi Hurayra yagaa nti inna sura fil Qur'an, mu Qur'ani mulimu essula 30 aya, irina aya 30 shafaati li sahibuha hatta ghufila lahu, egenda kuwolereza nnyiniyo paka Allah lwagenda omusonyiwa. Naga tabaraka alladhi biyadihi almulk, yessula eyo tabaraka alladhi biyadihi almulk. Kyanaku nnyo omusiraamu ng'ali wano nga tagisomanga nako, kyanaku omusiraamu ali wano nga tagiwabudde, n'amakulu agagirimu tagategeera. Naye ng'ogenda kuyingira kabuli
Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna fil qur'ani rasula, mu qur'ani mulimu sura laha 30 aya, lina aya 30 genda kuwolereza nyini yo, nyini kugisoma, nyini kugikolerako, nyini gitegera makulu agagirimu, egenda kuwolereze kuwonye. Fahiya almunjia, yisura egenda kuwonya. Hadhi tusamma almunjia, egenda kubeeranga protection gyoli oli mukabuli ogisomanga nabbi yagituyegereza, kubanga entandikwa yogera ku kufa. tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur. Bani mugisomee, mugikolereko, mugitegeera, abagikwata mugikwate. Aya 30 nabbi natuuka notulaga, nabbi ndowooza okutuuka okutulaga naga essula erina aya 30. Yali nabbi ayagala kutulaga buweefu bugirimu nti asatu ago galemaani okugakwata. Aya 10 ameka? Naye ng'oli akwata amanya g'abayimbi, ag'abazanyi b'emipiira, n'akwata ensi zonna eziri, amannya g'ensi gonna agali mu nsi ne capital city. Ne baleeta akaana ka myaka ena bakabuuza capital city ya Nigeria ki? Nti gundi. Capital city ya Japan? Nti gundi. Kale tukomye awo ndowooza gagenze yaka. Naam, badde maliriza ambaga nti min asbabi almunjiya min adhabi alqabri al-inayatu bisurati al-mulk au bisurat tabarak. Omuntu okufaayo ennyo okusoma suratul mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Abi Hurayra ganta inna sura min al-Qur'an, السورة من القرآن 30 آية إلى آية مقومي شفعت لرجل حتى غفل له. لكن أقول إذا بقى الله لكن أقصنيوا وهي تبارك الذي بيده الملك. نور سونجيو فهي المانع
essula egenda okubeera nga almania ekuteerawo okukuziyiza okubonerezebwa, hiya almunjiya egenda kuwonya, tunajjihi min adhabi alqabri egenda kuwonya omuntu ebibonerezo eby'omu kabuli. Beera ng'ogisoma ogiyige ogikwate kolere ku makulu agagirimu, otegeere amakulu agagirimu, ogiwe obudde. Musula ze walisomye nga naddala ng'ozeeyo ewaka tonnaba kwebaka, Allah ekyo bw'aba yakikuwa kutunula mu ssuula eyo n'ogisoma aya 30 tegatwala ddakiika ziwera 7 oba ogimazeeko okulaba nti essuula eyo ogimazeeko ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusonyiwa n'okutaasa ebibonerezo eby'omu kabuli. Baganda bange, kabuli kifo kya ntiisa, kabuli kifo kya kuwangaaliramu ebbanga eppanvu, kabuli nyumba ya bwannamunigina. Aliwo n'akaseera ako ekifo ekyo ebigenda okuddako bigenda kumwanguyira, alikaluubirizibwawo ne bigaaniraawo ne birema, ategeeranga butegeezi nti fama baadahu ashad, ebiddako biki? Mitawaana gya bwereere na miranga. N'olw'ensonga eyo twewala ensonga ezisobola okulaba nga zitubonerezebwa mu kabuli zenja okunnyonnyola omulundi ogujja, omuli okulya riba, omuli okutambuza olugambo, obuteekuuma musulo. Bantu bamala gafuuyisa tebafaayo. Tambuza olugambo, okugaana okuwa zaka, kuba ebyo byonna byajjako obujulizi nti omuntu waayingira mu kabuli n'ayingira n'amazambi ago wakubonerezebwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayunajjina jamia min adhabi alqabri, fenna atuwonye ebibonerezo eby'omu kabuli, atwanguyirize. Kabuli kyekifo omuntu kyayingiramu ng'amaze okufa, ne bw'oba oliiriddwa ng'onya yakumize ye kabuliyo, ebibonerezo bya mu kabuli ng'ogenda obifunira. Ogudde mu nnyanja ne bw'oliba osiridde mu kizimbe, oyinza okugaa nti nze kansiriire nzigwewo ng'abayindi we bakola ne bakwokya n'otayingira mu kabuli. Awo evvu lyo lyonna gye liraze ye kabuliyo, kubanga omwoyo gwo Allah yaguggyeemu. Eno bodde ebulaba omuntu bw'abeera mu kabuli babonereza omwoyo gwe n'omuki mubiri. Manye bulungi ekyafaayo ekiri mu Bukhari, musajja eyatya okusisinkana Allah n'agaa nti idha mittu, bwe naaba nfudde, faharrikuuni, munjokye, evvu lyonna mulisuule ku nnyanja lisaanewo. Bwe yafa ne bakikola, ne basuula evvu ku nnyanja. Fa amara Allahu al-bahar, Allah n'alagira ennyanja bi raddi ma akhadha, ezze ebyo byetutte, n'empewo ezze, ebifuumuusa ezze. Allah n'amuzaawo byenna, n'amugaa nti ki ekikukozeseza kino? Tikutya kusisinkana. Allah n'agaa nti nkusonyiye bwe kiba kyekyo. Okoze eki? Sonyiddwa. Naye kyenjagaddemu ki? Kuba nti omuntu asuubira nti bw'afa ne bamwokya nti tagenda kukola ki? Kubonerezebwa, nti tagenda kusinkana Allah. Ng'ekumize, timba akumize, ng'ekulidde, bakutemyetemye obufi, bakwokyeza mu bipiira nga olaba ababbi. Eyo ye kabuliyo. Wonna w'ogenda okubeera ogenda kubonerezebwa. Tuli fenna ate nga Allah yawa ekitiibwa omuntu nti bw'aba afudde aziikibwe. Thumma amaatahu fa akbara, bw'amala okufa akbara, aziikibwe, okukuuma ekitiibwa ky'omuntu ono abeere mu kafo ako. Awo agenda okuva azuukirwe, azuukizibwe.
ne bwali merenguka ennyama amagumba ne gajira waliwo akatamerenguka kaki baba kaita spinal cord naye nga sikeeko kali nabbi yakayita ujabu dhanab kabeere no ku mugongo ke kawula ekitundu ekyawaggulu n'ekyawansi kabanga lwala nokoko tekavunda era Allah bwali bazuukiza abantu Allah ajja kutonyesa enkuba kameruke nga bolaba abantu nga bolaba ebirime bwe bimera nga biva mu ttaka buli muntu yenna aveeyo ako kati ko tekavunda tekava abazungu bagezaako okukola sample ku kantu ako nga bawulidde hadisi eyo ne bakakwata ne bakooca mu gaasi ku TV nga tekavaawo ne baleeta buli chemical nga tekavaawo kati gwasuubira nti abuusabuusa mu kabuli we tulibeera eyo ne tuvunda ne tusiriira emibiri gyonna ne gigenda Katonda alituzaawo atya ekyokuzzaawo aisar kyekisinga obuki obwangu n'okusinga okutondebwako kale ebibonerezo by'omu kabuli omukkiriza yenna alina obikkiriza nti gyebiri ng'era bwe tukkiriza naimul qabr ebyengero ebiri muki mu kabuli naye tukolerere nnyo ekifo ekyo ffenna bwe tugenda okugenda kifo si kyangu muntu okukuteekaawo ne bakulekaawo ne bakuteekako ettaka ne bateekako embaawo olinga agenda okuddukayo muleete essanja tuzibikire wano leeta ettaka leeta effunfugu ng'alinga anaddukayo misikini so nga talina gyalaga naye bamulekaawo mukyangala tasobola kuvaawo awo weetaaga mirimu awo nze naawe twetaaga emirimu egy'amaanyi ddala n'okufaayo n'okweraliikirira bane tufeeyo nnyo ku kifo ekyo kyantiisa kifo bino byonna bye mulaba nga abakristaayo we baziika oli ne bamuteeka mu keesi omukyala ne bamwokya enviiri ne bamusiba enviiri abasaaluuni ne bamusiba ettaayi bamugulira engatto emasaamasa ne bamwambaza essaawa bw'aba muyimbi ne bamuteekerayo gita ebyo byonna biwaanyi nkulayirira Allah n'egita gye bamuziise nayo tategeera nti agirina wadde n'ogikwatako agisune bw'asuna gita bamuziika nayo muyimbi oba bamuteereddeyo microphone simanyi abadde MC simanyi kapale simanyi MC tama tibakuteere microphone ogende eyo oyogere nani wadde n'okumanya nti microphone bagintadde ku kifuba baagala mirimu kutegeera Allah faman arafa Allah nategeera Allah najja ajja kuwonaawo bino bimulaba abo abatali basiraamu engeri gye baziikamu mulimu abawayalingayo n'amataala ne bateekayo ttalazo ne bakola entaana ne bateekayo akatimba ne basimenting ebyo byonna biwaanyi fojale swala ginywezi nyweza tawhidi va mu kugeya va mu kuwaayiriza abantu kola emirimu emirungi eginakusimisa Allah lwogenda okumusinkana ngaoliwo omuntu yali badde akuba mukuba ekifaananyi abantu nga babeera ku nsi kuno nga bamawale tubalina bakola ebintu ebibalaga nti weebali nga beeyita bamawale ddala boogera ebigambo abamu balina mundu naye walumbe tabamanyi era bino byonna byolaba bebagiraagira simanyi baziise simanyi nnyo lanka z'amagye eranka esembayo lanka ki simanyi nnyo byamagye Mr. Jeno ani Posta Jeno yasembayo naye bamukubira emizinga ku ntaana oba bamukubira emizinga 9 oba 10
mbugina dusaba malaika bambi turak bazika kijeno hapa ne baleta byonna ebiri mu stowa z'ebyokulwanyisa ne bakuba amalaika bawe bali bakulinzi mani rabbuka wado sinzani ale tebaliko nti gwe baleese mu kristaayo nti oyo muzibbale mani rabbuka tebimukwatako oba olina ekirevu mani rabbuka madiinuka mani nabbi fenna ebibuuzo eki pepa yafaawo wansi eri eki wasomako saasomako nasaala saasaala sibadde kabaka ndi kabaka mani rabbuka madiinuka naye enjawulo eri mu kwanukula ogenda kwanukula ate tebyetaaga kukwata nti mubinkwase ngende nga mbimanyi abantu bebabeera ku nsi ne babbira abaana ebigezo nti eyo pepa yejja totuswaza ate edimasa yagamba abaana totuswaza ate agibawadde bwinga bwembi baleetedde baana bange webigenda okujja kola bulungi twagala 18 mu kabuli si yakuyitiramu bantu gwe kennyini miki mirimu kyo mulimu era abeegiraagira amanyi abantu nga Mungu anaababuza shaitani esuula mu mitima gyabwe ebibuuzo buuzo ebitayamba olinaga bwe ndiba simanyi Luwarabu ndiddamu ki wakati obutamanya Luwarabu kale oyagala kwogera Luzungu eyo wansi omuntu okubanga atamanyi Luwarabu nga wajja ku nsi nga tolina kyomanyi n'okola ki n'oyogera kati ne mu kabuli mulimu eyaŋŋamba naŋŋaawe balimbuuza n'ensirika nga buli kye bambuuza nze siddamu tebalinvaako eti olaba shaitaani kyekola abantu nga omuntu bambuuza waayi ndikuganga tanyega olinaga waayi va ku musajja alowooza webiriba gye bali mubuuza n'asirika Mungu atuwonye okutubuza Mungu atuwonye okukola ki kubula kubanga muntu yenna ababuze olubula olwolwatu naye okuwona awo baganda bange emirimu tujja kugyogerako omulundi ogujja inshallah n'entanda leero twogedde ku nsonga zibadde 3 nsonga esooka mu kuwona ebibonerezo by'omu kabuli tugambye kusaba Allah akingirize adhabul qabri nsonga eyokubiri tawhid kwawulani Allah nsonga eyokusatu kola ki yokusala ebadde kisoma suratul mulk tabaraka eyo muginywezi bana esula eyo nkulu eriko obujulizi nga nabbi yajogera n'atuyigiriza tuginyweze tugisome tugikwate giyige were ng'ogisoma biidhinillah saba Allah ateeke embaddu b'abalungi abawuliriza ebigambo ne babigoberera era tumusaba Allah tutaase ebibonerezo by'omu kabuli atuwe enkomerero ennungi kuno ku duniya ne ku akhira afule emirimu gyaffe nga ttaala mu kabuli asonyiwe bakadde baffe bonna abaafiira ku shahada ne bayingira entaana tusaba ayi Allah obasonyiwe obaddiremu ebyo byonna bye baasobya mu bulamu bwabwe fe abakyali abalamu ayi Allah tuwe obufulumiro tukingiriza amazambi gaffe tubeere nga tugenenya ayi Allah tuwe enkomerero ennungi bwe tuli batutuuse mu bifo bye bali mu bakadde baffe ayi Allah ofule emirimu gyaffe nga gyegigenda okubeera nga gitutaasa ebibonerezo by'omu kabuli tukusaba ayi Allah otuwawulire olugendo lw'okufa ayi Allah tukusaba otuwawulire olugendo lw'okufa ayi Allah tukendeereza obukaawu obuli mu kufa obeere ng'otuwa emirembe n'okutebenkera mu kiseera eky'okuvaamu emyoyo gyaffe subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin